ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo entalo musisi kawumpuli tolowooza nti birina kye biranga okimanyi nti bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba puroguramu manya ebiro teweetaaga kugisubwa tuula tuyige muganda wange ne mwannyinaze gwalaba 3ABN mu kiseera kino njagala okukwaniriza mu linnya lya mukama waffe yesu kristo nebaza katonda atukuumye nga tuli balamu erinnya lye ligulumizibwe era liweebwa ekitiibwa emirembe egitaggwaawo weebale kubanga otaddeyo obudde okusobola okuwuliriza okulaba n'okuwuliriza puroguramu eno manya ebiro mu biseera bino eby'obunnabbi obw'ebiseera mukama yeebale kukuuma yeebale kulabirira olwaleero tugenda kuyiga ekyokuyiga ekirala ekiriko omutwe ogugamba nti abajulizi baakubikkulirwa ababiri era muganda wange ne mwannyinaze ekyokuyiga kino tujja kwesanga nga waliwo ebibuuzo bingi naye ekibuuzo ekisinga okubuuzibwa ng'abantu basoma ekitabo kino ekyakubikkulirwa beebuuza abajulizi bano ababiri be baani abajulizi ababiri abali mu kitabo kyakubikkulirwa kibuuzo ekibuuzibwa era bigambo bingi ebyogeddwa mu luzungu kye bayita speculations ku bantu bano abajulizi bano aboogerwako mu kitabo kyakubikkulirwa ababiri mu ssuula ey'okusatu era bayibuli bw'eba eboogerako tetugenda olwaleero ku speculating's nedda mu kitabo kyakubikkulirwa essula ya 11 yakusatu abajulizi bano boogerwako okuva ku lunyiriri olusooka okweyongererayo ddala tugenda kulaba abajulizi bano be baani aboogerwako ababiri wabula nga tetunnaba kubalaba nja kusaba muganda wange ne mwannyinaze twewombeeke tuweeyo okusaba nkwebaza katonda waffe kitaawe wa mukama waffe yesu kristo erinnya lyo ligulumizibwe litenderezebwe era liweebwe ekitiibwa emirembe egitaggwaawo weebale kubanga otukuumye otulabiridde otuliisizza otunywesezza otwambazizza ate era n'otulekera omukka ogw'obulamu nga tukyali balamu erinnya lyo ligulumizibwe liweebwe ekitiibwa nga tugenda okuyiga ebyokuyiga bino tusaba mwoyo omutukuvu atulungamye tuwa amagezi okutegeera n'okulungamizibwa ebiva mu ntebe ye ey'okusaasira tukulembere mu byonna kitaffe bye tugenda okuyiga bitusembeze gy'oli mu linnya lya yesu kristo mukama waffe bwe tusabye amiina abajulizi ababiri abaakubikkulirwa mu kitabo kyakubikkulirwa essula ye-11 olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu agamba bw'ati nempeebwa olumuli olufaanana ng'omuggo malayika ng'ayogera nti golokoka ogere yeekaalu ya katonda n'ekyoto n'abasinzizaamu n'oluggya oluli ebweru wa yeekaalu luleke ebweru so tolugera kubanga lwaweebwa ab'amawanga n'ekibuga ekitukuvu balikirinyirira emyezi 24 emyezi 42 kanziremu n'oluggya oluli ebweru wa yeekaalu luleke ebweru so tolugera kubanga lwaweebwa ab'amawanga n'ekibuga ekitukuvu balikirinyirira emyezi 42 nange ndibawa abajulirwa bange babiri era baliragulira ennaku 1,260 nga bambadde ebibukutu baliragulira ennaku 1,260 nga bambadde ebibukutu abajulirwa bano ababiri be baani aboogerwako mu kitabo kyakubikkulirwa kiki kyayagala okututegeeza bubaka ki obuli mu kitabo kino mu ssuula eno ey'e11 kubanga atugambye mu lunyiriri olwokusatu nti nange ndibawa abajulirwa bange babiri era baliragulira ennaku 1,260 nga bambadde ebibukutu
ennaku 1206 kye kimu n'emyezi 42 gyatandika nagyo. Emyezi 42 lwaki ngamba nti kye kimu? Mu mbala eya Katonda, kalenda eya Katonda ye kalenda ey'Ekiyudaaya. Kalenda ey'Ekiyudaaya yalinanga ennaku 30 buli mwezi, emirundi 12. Kati emirundi 12 bw'okubisa emyaka 3 n'ekitundu ojja kufuna emyaka ennaku 1206. Kati agambye baliragulira ennaku 1206 kubanga atugamba mu lunyiriri olwokubiri okuva ku lwokubiri nti n'ekibuga ekitukuvu balikirinyirira emyezi 42. Ate n'addamu n'atugamba nange ndibawa abajulirwa bange 2 baliragulira ennaku 40. Baliragulira ennaku 1206. Ebigambo ebyo ebyogerwa bye bimu, naye ayagala kwongera kulayinga emphasis, kwongera kunyweza kyayogera, kwongera okunyweza mu mpandiika eyo ennaku 1206 gy'emyezi 42 era nagyo egirimu ennaku 1206, naye ennaku ezo za bunnabbi, ennaku ez'obunnabbi nga zirina amakulu amakusike munda mu zo, zirina Katonda alina kyayagala okutugamba. Lwaki ngamba nti ennaku 1206 za bunnabbi? Ensonga yeeno, bwe tusoma mu Ezekieri mu kubala essula ye-14 olunyiriri olwa34 ne mu Ezekieri essula ey'okuna olunyiriri olw'omukaaga ne mu lubereberye essula eya29 olunyiriri olwa27, awe watunnyonnyola amakulu agali mu nnaku ezo ng'atugamba nti buli lunaku olumu olw'obunnabbi lulimu mwaka mulamba. Olw'ekyo ennaku zino 1206 gy'emyaka 1206. Ennaku ezo ez'obunnabbi gy'emyaka 1206. Ennaku ziri teziri litro nedda, naye gitegeeza emyaka ejja ddala 1206, ng'abajulizi bano nga bambadde ebibukutu, abajulizi 2 nga balagulira mu bibukutu. Okwambala ebibukutu kitegeeza ki? Kaali kabonero akalaga dishonor, a symbol of dishonor, nga tebaweebwa kitiibwa, nga teri abassaamu kitiibwa, okunyoomebwa nga banyoomebwa. Olw'ekyo mu mbeera efaanana bw'eti abajulizi bano 2 balagula okumala emyaka 1206 naye nga teri abawa kitiibwa, teri abassaako mwoyo. Lwaki? Era abajulizi bano 2 be baani abaakubikkulirwa? Kikyali kibuuzo, tukyayibuuza, be baani abajulizi bano 2? Ekyokuddamu kiri mu kubikkulirwa essula ye-11 olunyiriri olwokuna okutuuka ku lw'omukaaga. Agamba atya? Agamba bw'ati: abo gy'emizayituuni 2 n'ettabaaza 2 eziyimirira mu maaso ga Mukama w'ensi. Mizayituuni 2 n'ettabaaza 2 naye nga ziyimirira mu maaso ga Mukama w'ensi. Era omuntu yenna bw'ayagala okubakola obubi, omuliro guva mu kamwa kaabwe ne gwokya abalabe baabwe. Era omuntu yenna bw'ayagala okubakola obubi, bwe kityo kigwana ye okuttibwa. Bajulizi 2 bambadde ebibukutu, mizayituuni 2 egiyimirira mu maaso ga Katonda. Agambye nti abo 2 abo gy'emizayituuni 2, naye omuntu kekasinga ayegezaako okubakola obubi, mizayituuni gino 2 omuliro guva mu kamwa kaabwe ne gumwokya. Katugende mu maaso tulabe. Agenda mu maaso n'agamba nti abo balina obuyinza okusiba eggulu, enkuba eremenga okutonnya mu nnaku ez'okutegeeza kwabwe, era balina obuyinza ku mazzi okugafuula omusaayi, era n'okubonyaabonya ensi n'ebibonyoobonyo byonna emirundi emingi nga bwe baagala.
olwekyo muganda wange ne mwannyinaze abajulizi bano ababiri abantu bangi abasoma batheologians bangi abamu si bonna naye abamu batheologians bagamba nti abajulizi bano ababiri ye Musa ne Eriya nga bakomyewo ku nsi mu biseera eby'enkomerero. Abangi bwe batyo bwe balowooza. Lwaki? Bwe basinziira mu lunyiriri olwo olw'omukaaga nti balina amaanyi obuyinza okuggala eggulu, era bwe basinziira mu lunyiriri olwo ne balowooza nti olunyiriri olwo lutegeeza Eriya kye yakola mu nnaku ze, era bw'agamba nti balina n'obuyinza okufuula amazzi omusaayi, alabira ddala Musa kye yakola mu maaso ga Falaawo mu Misiri, kye yakola bwe yaleeta ebibonyoobonyo ku Misiri. Ebimu ku bibonyoobonyo mwalimu n'okufuula amazzi omusaayi. Naye muganda wange ne mwannyinaze, olunyiriri lutugambye nti abantu bano abajulizi bano ababiri balina obuyinza, balina gye mizayituuni ebiri egiyimirira mu maaso ga Katonda. Muganda wange ne mwannyinaze, njagala okukutegeeza yennyinnyonnyola weeri naye si ntuufu. Abajulizi bano ababiri tebali literal men, literal, nedda. Abajulizi bano ababiri si Musa ne Eriya abakomyewo omulundi omulala mu biseera eby'enkomerero, nedda. Lwaki? Kubanga bw'oddayo n'oyiga olunyiriri olwokutaano olwokuna n'olwetegereza bulungi, akugamba nti nno abo gye mizayituuni ebiri n'ettabaaza ebbiri eziyimirira mu maaso ga Mukama w'ensi. Mizayituuni ebiri, tabaaza bbiri, bubonero obwekusise, abyogera mu bubonero nga birina amakulu amalala. Era ne mu kiseera kino bw'oyimirira, obubonero bujja bukozesebwa mu mbeera zaffe eza bulijjo, naye obubonero obwo buba n'amakulu ag'omunda ageekwese munda mu go g'otasobola kutegeera ng'otunudde butunuzi. Naye bw'otunuulira obubonero bw'oba obumanyi, osobola okumanya n'otegeera amakulu gaabwo, bwe kityo ne kikuyamba okutegeerera ddala amakulu gennyini ag'ekyo ekyogerebwako. Bwe tuba tunnyonnyola obunnabbi, waliwo emitendera ebiri egy'okusobola okutegeera obunnabbi. Omutendera ogusooka, Bayibuli eteekwa okuba nga yeetaputa yokka. The Bible must be its own interpreter, nga totaddeemu kutaputa kukwo magezi gago. Ekyokubiri, omutendera ogwokubiri, tugeraageranya olunyiriri ku lunyiriri, wano katono ne wali katono, ne kituyamba okusobola okutegeerera ddala amakulu gennyini ag'ebyawandiikibwa. Olwekyo abajulizi bano ababiri bwe tuba twagala okubategeera, tulina okukozesa ennyiriri za Bayibuli zituyambe. Abannabbi abalala bo baboogerako ki? Ekitabo kyakubikkulirwa kibikkula bannabbi abaasooka bonna, ne kiraga amakulu ag'enjawulo, tekirina njawukana ku bannabbi abaasooka. Bwe tusoma mu Zaakaliya essuula ey'okuna, olunyiriri olwokubiri okutuusa ku lw'omukaaga, oba oliawo tusobola okufuna amakulu gennyini aga mizayituuni gino bakyekitegeza. Mu Zaakaliya agamba bw'ati: naŋŋamba nti olabye ki? Ne njogera nti ntunudde, era laba ekikondo eky'ettabaaza ekya zaabu kyonna n'ekibya kyayo nga kiri waggulu ku kyo, n'ettabaaza zaakyo 7, ettabaaza eziri waggulu waakyo, buli ttabaaza ng'eriko emimiro 7. Agenda maaso n'agamba nti n'emizayituuni ebiri ku mabbali, eruuyi n'eruuyi, ogumu ku mukono ogwa ddyo ogw'ekibya, ogumu ku mukono gwakyo ogwa kkono. Nenziramu neŋŋamba malayika eyali ayogera nange, nenjogera nti ebyo biki Mukama wange? Zakaliya alaba emizayituuni ebiri, alaba ettabaaza, alaba ebiri mu yeekaalu eyali ey'oku nsi, ettabaaza ey'ebikondo 7,
naye bw'amala okulaba ettabaaza eyo ate alaba n'emizayituuni ebiri, ogumu ku mukono ogwa ddyo omulala ku mukono ogwa kkono. Ekyo kimutabula. Abuuza malayika eyali amukulembera mu kwolesebwa kuno nti mukama wange ebyo biki? Era bw'amala omubuuza olunyiriri oluddako malayika amuddamu n'amugamba mu lunyiriri olwokuna nti abo gy'emizayituuni ebiri n'ettabaaza ebbiri eziyimirira mu maaso ga mukama w'ensi. Emizayituuni ebiri ku mabbali muganda wange ne mwannyinaze. Ne ŋŋamba malayika nti ebyo biki? Malayika amuddamu n'amugamba nti gy'emizayituuni ebiri egiyimirira mu maaso ga Katonda, emizayituuni ebiri. Kati agenda maaso olunyiriri olw'omukaaga amugamba agenda maaso, malayika ayogera nange n'addamu n'aŋŋamba nti tomanyi ebyo bwe biri? Ne njogera nti nedda mukama wange. N'addamu n'aŋŋamba nti kino kye kigambo kya Mukama eri Zerubbaberi nga kyogera nti si lwa maanyi so si lwa buyinza naye lwa mwoyo gwange bw'ayogera Mukama ow'eggye. Kakati Zakaliya abuuza, malayika amubuuza nti ebyo tobitegedde? Ko Zakaliya mukama wange sibitegedde. Malayika n'addamu n'amugamba nti kale oba tobitegedde manya kino kye kigambo kya Mukama. Kigambo kya Mukama, emizayituuni ebiri, kigambo kya Mukama. Emizayituuni egyo ebiri, kigambo kya Mukama. Ekigambo kya Mukama kye ki? Ye Bayibuli. Ekigambo ekyo emizayituuni ebiri, ogumu ku mukono ogwa kkono omulala ku mukono ogwa ddyo, y'endagaano empya n'endagaano enkadde. Be bajulirwa abo ababiri, abajulirwa abo ababiri, ekigambo kya Katonda, endagaano enkadde wamu n'endagaano empya. Si kirala muganda wange ne mwannyinaze, wabula kyekyo kigambo kya Katonda. Wano kyayogerako ye muluŋŋamya, be bajulira, bye bijulira ebyo Katonda by'ayagala, endagaano empya n'endagaano enkadde, the greatest witnesses of all time. Ne mu nsi yaffe eya leero be bajulirwa nga bajulira ebyo Katonda by'azaakola, nga bajulira ebyo Katonda bye yasuubiza, nga bajulira ebyo enteekateeka ey'obulokozi, ng'ajulira ebyo mulabe sitaani byateeseteese okukola ku bantu, ng'ajulira enteekateeka za Katonda z'alina, ng'ajulira enteekateeka ey'obulokozi, ng'ajulira ng'alaga nti mu byonna newankubadde biri bwe bityo Katonda agenda kuvaayo, Yesu Kristo agenda kuvaayo nga ye muwanguzi, omuduumizi atalemererwanga. Olw'ekyo ekigambo kya Katonda mu bunnabbi buno bw'essula y'e11 be bajulizi ababiri. Abajulizi abo ababiri, Zabbuli ey'e10:19 bw'aba ayogera mu lunyiriri olw'e15 agamba ebigambo bino nti ekigambo kyo ye ttabaaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange. Ttabaaza yeyamba abantu ba Katonda okutambula. Bayibuli bw'egamba ekigambo kyo, Bayibuli bw'eyogera teyogera ku ndagaano nkadde yokka, nedda. Naye teyogera ku ndagaano mpya yekka, nedda. Naye eyogera ku ndagaano empya n'enkadde, awatali kusosola, awatali kwawulamu. Olw'ekyo kino ekigambo kya Katonda kirina n'amaanyi okufuula amazzi omusaayi nga bwe kyakola mu biseera bya Musa. Ekigambo kya Katonda kirina n'amaanyi okulagira enjala n'ebeerawo nga bwe kyaliwo mu biseera bya Eriya. Kyali kigambo kya Katonda kye baakozesanga, kubanga Katonda ye yagamba Musa nti genda okole bw'oti, genda oyogere bw'oti, amazzi ne gafuuka omusaayi. Katonda ye yagamba Eriya agenda ayogere mu maaso ga Akabu nti wagenda kubeerawo emyaka 3.5 egy'enjala. Musa mu kigambo kino alaga ki? Musa akiikirira etteeka lya Katonda. Eriya akiikirira ki? Eriya akiikirira bannabbi abalala bonna. Musa ne Eriya bwali bubeezi bubonero, byali bikozesebwa bya Katonda. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze,
ebyo bwe bityo bwe biri. Ekigambo kya Katonda kyonna awamu gye mizayituuni ebiri, naye bino byonna biraga ki? Bino byonna etteeka liraga Yesu Kristo, bannabbi abalala balaga Yesu Kristo, okwagala kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Luka essula eya 24 kyava ayogera ebigambo mu lunyiriri olwa 27 ng'ayogera ebigambo bino n'agamba bw'ati, ng'agamba n'asookera ku Musa ne ku bannabbi bonna n'abategeeza mu byawandiikibwa ebyo byonna ebyamuwandiikirwa ye. Yesu Kristo bw'aba atambula ng'amaze okuzuukira asanga abajulizi abayigirizwa abo ababiri baweddemu amaanyi, badduka mu Yerusaalemi, bali ku lugendo lwabwe bagende beekweka Emaawu. Bw'abasanga mu kkubo ababuuza ebigenda mu maaso, bamubuuza gwani atamanyi bigenda mu maaso mu Yerusaalemi, tomanyi byabaddewo. Yesu Kristo ababuuza biki? Naye atandika okubannyonnyola okuviira ddala ku Musa mu byawandiikibwa, ng'aviira ddala ku Musa ne ku bannabbi bonna n'abannyonnyola ebyali bikwata ku ye. Muganda wange ne mwannyinaze, Bayibuli okuviira ddala ku lubereberye okutuuka ku bikkulirwa terina mulala gweyogerako okuggyako Yesu Kristo, okuggyako Yesu Kristo yekka. Bano be bajulirwa ababiri aboogera ku nteekateeka ku nkola Yesu Kristo by'azze akola, enteekateeka ya Kristo gy'alina eri ensi. Emyaka 1206 abajulizi bano ababiri gye baamala nga balagulira mu bibukutu okuva mu mwaka 538 okutuukira ddala mu mwaka 1798, gy'emyaka 1206. Be bajulirwa baakubikkulirwa aboogerwako ekigambo kya Katonda, baali bajulizi witnessing before the people, naye wakati mu kunyoomebwa nga tebaweebwa kitiibwa okumala emyaka 1206. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, ekyennaku kye kino, ekibi kizze kirinnyirira. Ekigambo kya Katonda kijulira nga kigamba bino tobikola, naye ekibi kizze kiziba abantu amaaso nga kibaziyiza okugondera ekigambo kya Katonda, nga kibaziyiza okugondera ebigambo bya Katonda bino abajulizi bano ababiri Katonda be yassaawo. Naye ekibi kino kye kiki? Ekibi ekyogerwako kye kiki? Ekibi ekyo Yokaana ebbaluwa essula ey'okusatu olunyiriri olw'okuna atubuulira ekibi kye ki. Atubuulira n'agamba nti buli muntu yenna akola ekibi akola n'obujeemu, era ekibi bwe bujeemu. Obujeemu kye ki? Kwe kumenya amateeka ga Katonda, muganda wange ne mwannyinaze. Ekibi bujeemu, naye ekibi nga kwe kumenya amateeka ga Katonda. Ebbaluwa ya Yokaana bwetyo bwetugamba, muganda wange ne mwannyinaze. Eyo ye biblical definition ey'ekibi, the breaking of the law. Okumenya amateeka ga Katonda kyatulaga wano nti kye kibi. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, abajulizi bano ababiri batuyamba. Bwe tusoma mu kitabo ky'Abaluumi essula ey'okuna olunyiriri olw'15 agamba atya nti naye awatali mateeka era tewabaawo kwonoona. Abantu bangi boogera ne bagamba amateeka gaavaawo. Leka nkubulire muganda wange ne mwannyinaze, tolina bw'osobola. Katonda taba mwenkanya ng'amaze okuggyawo amateeka ate n'ansalira omusango nti nayonoona. He is not just bw'oba amateeka ogaggyeewo nga buli omu akola ky'ayagala ate osinziira mu kyokuŋŋamba nti ndi mwonoonyi. Era leka nkubulire kino, amateeka gatulaga bulazi kibi. Ekibi ne kitulaga nti ne kitugamba nti tusaanira kufa. Bwe tuba tusaanira kufa, ekiddirira kye kiki? Tetusobola kweyamba, ne wajjawo ekisa. Ekisa ekyo tukirabira mu ani? Ekisa ekyo tukirabira mu Yesu Kristo. Bw'atulaga ekisa n'afa mu kifo kyaffe ffe tubeere balamu.
kati okusobola okutegeera Yesu Kristo gwe tutaalabako kiki ekitumulaga ebyawandiikibwa enjiri eyo ani agibuulira omusumba ababuulizi bonna abasumba bano mulimu gwabwe okubuulira enjiri eyogera ku Yesu Kristo eyatukwatirwa ekisa fe abaali boonoonye nga tuli mu kibi abeetaaga okufa ekibi ekyo nga kituyamba ekyaleetebwa obujeemu kaakati ebyo byonna omusumba bw'abeerawo ng'atusonga ng'atulaga nti naye mu Yesu Kristo waliwo essuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Muganda wange ne mwannyinaze bw'osinziira awo n'ogamba nti amateeka tewali oba oŋŋamba ti n'ekibi kivuddewo. Bw'ojjawo amateeka sisitimu yonna ey'obulokozi oba ogiggyeewo. Bw'oŋŋamba nti amateeka tewali kubanga amateeka ye amateeka atulaga mutwazi atulaga bulazi tituli boonoonyi kati mu bwonoonyi bwaffe tusaanira kufa bwe tuba tusaanira kufa tukwatirwa kisa Yesu Kristo Katonda okuyita mu Yesu Kristo kati bwatukwatirwa ekisa okuyita mu Yesu Kristo ekiddirira kyeki ne tubuulirwa enjiri ne tugitegeera ne tugimanya enjiri eyo abasumba ne bagitubuulira n'atulaga obulokozi n'ebyo ebigenda okujja n'obunnabbi ebw'omu maaso sitaani byateeseteese byonna naye mu byonna Yesu Kristo akomawo omulundi ogwokubiri. Muganda wange ne monnyinaze the moment you touch the law n'ogamba nti teririiwo n'obulokozi Yesu Kristo aba yafiira bwereere. Buli lw'okwatako buli kimu kyonna oba okiggyeewo. Baluumi 4:15 atugambe nti naye awatali mateeka era tewaliiwo kwonoona. There is no sin without the law. Ankuwa ekyokulabirako. Singa oba ovuga epikipiki oba emmotoka oba ekidduka kyonna oli ku luguudo n'osanga owa trafiki n'akuyimiriza n'akugamba nti munnange kaakati omenya amateeka naye amateeka g'omenye ge galiwa olw'okuba ovuga nga toyambadde helmet ku mutwe gwo etteeka olimenye ngenda kuweesa fayini gye ngenda okuweesa yakusasulibwa. Noweegayirira noga mukama wange nsonyiwa elementi oba oli awo njerabidde oba oli awo nsonyiwa nkoze ensobi naye nsonyiwa n'akukwatirwa ekisa. Bw'akukwatirwa ekisa n'akusonyiwa owa trafiki tekijjaawo tteeka liri etteeka lisigalawo. Akusaasidde busaasizi n'agamba genda naye toddangamu okukikola genda ofune elementi ojambale. Kati bw'akusanga omulundi omulala nga tojambadde n'agamba ne luli nakusanga ne nkusonyiwa naye kati osigadde omenya ekyo tekitegeeza nti olw'okuba toddamu n'omuga nti mukama wange anti luli wansonyiwa nekakati munange nsonyiwa biri byavaawo bwe wankwatirwa ekisa kitegeeza etteeka livuddewo. Nedda ekisa tekijjaawo mateeka kinyweza bunyweza tteeka. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze etteeka lino amateeka gano geeyongera okunywera obunywezi. Tweyongere okugeetegereza tweyongere okwetegereza amateeka gano tweyongere okugakwatira ddala tulabe Katonda ki kyatugamba. Amateeka gano obadde okimanyi tigawandiikibwa lugalo lwa Katonda lwennyini. N'awandiika teyakkiriza na Musa kugawandiika nedda it is God himself eyageewandiikira n'olugalo lwe. Omuntu yenna bw'aba ayagala okuyisaamu Katonda amaaso akwata ku mateeka ago n'agamba tegaliiwo kubanga Katonda atugamba nti nze Mukama sijjulukuka jjo na luli ndi omu. Bwe tusoma mu kitabo kya Kuva essula eya 31 olunyiriri olw'18 atugamba atya ti Katonda n'awa Musa ebipande bibiri eby'obujulirwa ebipande eby'amayinja. Listen, ebipande bibiri eby'obujulirwa ebipande bibiri eby'amayinja ebyawandiikibwako n'engalo ya Katonda. Bino abikwasa Musa, Katonda ye yeewandiikira mwennyini n'olugalo lwe.
tewali mulala yamuwandiikira wabula ye yennyini. Kiki kye yawandiika n'olugalo lwe? Mateeka. Wano Katonda waawandiikira wetumulabira ng'awandiika n'olugalo lwe, ng'awandiika amateeka agakwasa Musa ng'amaze okugawandiika. Ekipande ekimu nga kiriko amateeka agayogera ku nkolagana ya Katonda n'abantu. Amateeka ana agasooka. Enkolagana wakati wa Katonda n'abantu. Ekipande ekyokubiri nga kuliko amateeka 6 agaliko enkolagana wakati w'omuntu ne muntu munne. Olwekyo mu mbeera efaanana bw'etyo amateeka gano n'alyoka agamukwasa n'amugamba genda ogasomere abaana ba Isirayiri. Wano Katonda wetumulabira mu ndagaano enkadde ng'awandiika ye mwennyini. Ebirala byonna yaluŋŋamyanga buluŋŋamya okuyita mu Mwoyo Omutukuvu, naye ku mulundi guno ye mwennyini yeewandiikira. Katulabe amateeka gano kye gagamba kuva essula ya 20 okuva ku lunyiriri olwokusatu. Agamba atya? Erisooka, tobanga na bakatonda balala wendi. Tobanga na bakatonda balala wendi. Kiki kyategeeza wano? Toddira emmotoka yo, toddira ennyumba yo, toddira omulimu gwo, famire yo, ettaka lyo, obugagga bwo, tobiddira n'obivunnamira. Toddira omuntu yenna n'omusukkulumya ku nze. Ekyo kyategeeza titobanga na katonda mulala. Toddira kintu kyonna, sooka onoonye nze. Sooka onoonye nze, n'ebirala byonna bijja kweyongerako. Yensonga Yesu Kristo gye yanyweza mu njiri ye, mu samoni ye eyitibwa Sermon on the Mount, mu ssula ey'okutaano ey'ekitabo kya Matayo, ey'okutaano, ey'omukaaga n'ey'omusanvu. Ekyo Kristo kyayongera okunyweza, kyayongera okulaga ng'ayongera kukaatiriza amateeka ga Katonda 10 muganange ne mwannyinaze. Etteeka eryokubiri ligamba litya? Teweekoleranga ekifaananyi ekyole, newankubadde ekifaananyi eky'ekintu kyonna kyonna ekiri waggulu mu ggulu, newankubadde ekiri wansi mu ttaka, newankubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka. Agamateeka agamba tobivunamiranga ebyo, so tobiweereza, kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa buggya. Abiwalana ku baana ebibi by'abajjajja baabwe okutuusa ku mirembe egy'okuba nakasatwe ne kuba nakana egy'abantu abankyawa. Era addiramu abantu nga 10,000 abanjagala abakwata amateeka gange. Etteeka eryokubiri ligaanira ddala omuntu yenna okukola ekifaananyi eky'ekintu kyonna, oba kiri mu ggulu, oba kiri ku nsi, oba kiri mu mazzi, oba kiri wansi mu ttaka, kyonna agaana okukola ekifaananyi kyonna. Amateeka ago ana agasooka gatukulembera ku ki? Amateeka ana Mukama waffe Yesu Kristo bw'aba ayogera mu Yokaana 14:15 agamba nti obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Amateeka ago gatugamba kwagala Katonda, tewali kirala kyonna. Gatugamba kumusemberera. Kyova olaba etteeka eryokusatu ligamba tolayiriranga obwereere mu linnya lya Mukama Katonda wo, kubanga mu maaso ga Mukama Katonda wo guli musinga omuntu alayirira obwereere erinnya lye. Amateeka gano gajja nga gatuyigiriza nga gatugaana. Era kitegeeza ki? Nti if you profess to be a Christian, bw'oba ogamba nti oli mu Kristaayo, ojjawo byonna ebikuleetera okuwegaana Katonda, ebikuleetera okugaana Katonda okumuwa ekitiibwa. Etteeka eryokuna, jjukira olunaku olw'omusanvu okulutukuzanga, ennaku 6 okolanga emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo. Olunaku olwo tolukolerangamu mirimu gyo gyonna, so naawe wekka, newankubadde omwana wo omulenzi, newankubadde omwana wo omuwala, newankubadde omuddu wo, newankubadde omuzaana wo, newankubadde ebisolo byo, newankubadde munnaggwanga ali omumwo. Lwaki? Tikubanga mu nnaku 6 Mukama Katonda mwe yakolera eggulu n'ensi, ennyanja n'ebintu byonna ebirimu.
n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu. Mukama kyeyava aluwa omukisa olunaku olwa Ssabbiiti n'alutukuza. Ku lunaku luno Katonda yayagala buli kintu kyonna kibeere n'eddembe, n'omuddu, n'ebisolo byo abirowoozaako, ebitonde byonna wano abirowoozaako. Ne munnaggwanga ali mu lumpya zo, ali mu nzigi zo, ali ewuwo, naye takkirizibwa kukola. Lwaki? Kubanga Katonda ayagala buli omu abeere n'eddembe ku lunaku luno. Lunaku lwa kuwummula, lunaku lwa kusinza. Si kuwummula kwebaka tulo, nedda, naye lwa kusinza. Kati ago amateeka gakwoleka kwagala eri Katonda. Amateeka gakwoleka kitiibwa kya Katonda. Amateeka agaana gakwata ku kusinza Katonda. Worship none but God. Tosinza kirala kyonna wabula Katonda. Amukaaga ne kalyoka gakwata ku nkolagana yaffe ne bantu bannaffe. Kitaawo ne nnyoko obasangamu ekitiibwa, ennaku zo zibeere nnyingi mu nsi eno Mukama Katonda wo gy'akuwadde. Ly'etteeka erisooka omuli ekisuubizo. Etteeka erisooka omuli ekisuubizo. Ne mu kiseera kino tukyalyetaaga abazadde okubawa ekitiibwa, okubagondera, okubawulira, ne bwe tuba tukuze ne tusigala nga tubawulira. Etteeka eddala tottanga. Tukyalyetaaga nalyo okutta kibi. Singa abantu baali bagoberedde amateeka gano, tewandibaddewo ntalo, tewandibaddewo kutta, tewandibaddewo na kugyamu mbuto. Ne bw'ojjamu olubuto, ne bwe luba lwa ssaawa emu n'olugjamu obosse. Kubanga kasita kintu kitandika, omuntu kasita atandika okwetonda mu lubuto lwo, kasita atandika okwetondamu, olwo obulamu buba butandise. Bw'ojjamu olubuto oba mutemu. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze nalyo tukyalyetaagira ddala. Toyendanga ly'etteeka eriddako kuva essula ey'abiri olunyiriri olw'14. Muganda wange ne mwannyinaze, singa twali tuwuliriza amateeka ga Katonda, obwenzi n'obukaba tebyandibaddewo, empisa zandibadde nnungi. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze, ne bino bisayiti bisayiti byonna ebitulaga obwenzi n'ebirala ebigenda mu maaso, kati obuseegu mu nsi tebwandibaddewo, ensi yandibadde nnungi. Toyendanga. Teeka likyetaagibwa ne mu kiseera kino. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze, kituyambe, kisobole okutuyamba. Etteeka ery'omunaana ligamba litya? Tobbanga. Tobbanga bitali bibyo. Okubba ennaku zino kulimu amannya mangi naddala mu luzungu. Misallocation of funds, misappropriation of funds. Ebyo byonna bigambo ebibikkirira okugezaako okubuzaabuza, naye nga bwonna bubbi. Okubuzaabuza ensimbi bubbi, okwongerako zero bubbi, bwonna bika bya bubbi. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze, etteeka eddala ligamba litya? Towaayirizanga muntu munno, ly'etteeka ery'omwenda. Towaayirizanga muntu munno. Amateeka gano muganda wange ne mwannyinaze, singa twali beesigwa nga bannaffe tetubawaayiriza, tetuboogerako bubi, kyandituyambye okusobola okubeera abeesigwa mu nsi. Ensi teyandibaddemu ntalo. Okuva essula ya 20 olunyiriri olw'16 agamba atya? Naye nga tetunnalusoma. Waliwo okunoonyereza okwakolebwa Dr. Fitzgerald, profesa wa psychology, agamba nti okunoonyereza kuzudde nti okulimba kwaliba ekitundu ku nsonga lwaki obubonero bwa kkookolo bweyongedde: omugejjo, okweraliikirira ekisusse, okunafuyizibwa, okuwambibwa, zaala, enkola y'emirimu etamatiza, n'enkwatagana enkyamu mu baagalana ab'emikwano. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze, ekireeta ebyo biki? Kuwaayiriza, kulimba, butatambulira mateeka ga Katonda. Etteeka ery'ekkumi litugamba lutya? 2:17 agamba bw'ati: teweegombanga ennyumba ya muntu munno,
teweegombanga mukazi wa muntu munno, newankubadde omuddu we, newankubadde omuzaana we, newankubadde ente ye, newankubadde endogoyi ye, newankubadde buli kintu kyonna ekya muntu munno. Etteeka litugaana okwegomba. Obuteegomba bintu bya bannaffe. Muganda wange ne mwannyinaze, amateeka ago bye bisumuluze 10 eby'emirembe n'essanyu ery'obulamu bw'omuntu. Wakati w'enkolagana ye ne Katonda, ne wakati w'enkolagana ye ne bantu bonna. Those are the 10 keys of peace and happiness. We gatali amateeka ago kiba kiwedde, obulamu bwaffe buba bubi. Dawudi omuwandiisi wa Zabbuli kyava agamba mu Zabbuli 119 olunyiri olusooka nti balina omukisa abo abatuukirira mu kkubo, abatambulira mu mateeka ga Mukama. Balina omukisa. Blessed are they. Balina omukisa abatambulira mu mateeka ge. Amateeka Katonda atwagaza ki mu mateeka gano ge yawandiika n'olugalo lwe? Tatwagaza kintu kirala kyonna. Kugonda bugonzi, buwulize, kusobola kutegeera ekyo kyatugamba. Balumi essula ey'ekubiri olunyiro lw'13 kyava atugamba atya nti saabo abawulira saabo abawulira obuwuliza amateeka naye abo abasanyusa Katonda beba abakola Katonda kyagamba. Beba abasanyusa Katonda. Muganda wange ne mwannyinaze, ekibuuzo mu mulembe guno, mu nsi eno, mu kyasa kino kye tulimu, kisaanidde omuntu okuuma amateeka? Omuntu yandisaanidde ogakuuma n'agatambuliramu? Gakyakola amakulu. Amagezi ge tulina tegamala, tebyali byabali abedda. Abafiripi essula ey'okubiri olunyiri olw'omunaana n'olw'omwenda atugamba atya tikubanga mwalokoka lwa kisa, lwa kukkiriza, so tekwava gye muli, kyekirabo Katonda kye yabawa, kyekirabo kya Katonda. Tekwava mu bikolwa, omuntu yenna aleme okwenyumirizanga. Olabye, si bikolwa. Kati ate lwaki tumenyeka n'amateeka? Obulokozi bwa kisa, lwaki tumenyeka na biri ebirala? Kati tukoze tutya? Tugende mu maaso. Mukama waffe Yesu Kristo agamba atya? Mukama waffe Yesu Kristo agamba, obanga munjagala, if you love me, munaakwatanga ebiragiro byange. Tagambye nti oba mwagala okulokolebwa. Nedda. Takugambye nti bw'oba oyagala obulokozi, okwate ebiragiro byange. Nedda. Naye agambye, if you love me, oba onjagala, onookwatanga ebiragiro byange. Out of love. Si mu kukakibwa, si lwakuba oyagala kulokolebwa. Nedda. Agambye oba onjagala, kwata bukwasa ebiragiro byange. Matayo essula eya 22 olunyiri lwa 36 okutuusa ku lwa 40, wajja omusajja, omwana omuvubuka eyali looya, eyali asomye amateeka, ajja eri Mukama waffe Yesu Kristo, amugamba ebigambo bino, emuyigiriza ekiragiro ekikulu mu mateeka kyekiriwa? Ekiragiro ekikulu mu mateeka kyekiriwa? Yesu Kristo n'addamu n'amugamba ebigambo bino. Naye n'amugamba nti yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna. Yagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna. Wano nno we wali obuzibu, muganda wange ne mwannyinaze. Abasinga obungi bwe basoma ekyo bagamba nti Yesu Kristo yateekawo etteeka eppya. Naye njagala okugamba kino, Yesu Kristo yali tayogera bipya. Yali ayogera ekigambo Musa kye yayogera mu kyamateeka essula ey'omukaaga olunyiriri olw'okutaano. Ekigambo kyennyini Yesu Kristo, Musa ebigambo byennyini Yesu Kristo byayogera ne Musa yabyogera
ojja kusomayo mu kyamateeka essula ey'omukaaga olunyiri olwokutaano ng'ojja kusanga by'ebigambo byebimu tiyagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'amagezi go gonna n'obulamu bwo bwonna. By'ebigambo byebimu Yesu Kristo bye yayogera. Yesu Kristo anyweza bunyweza amateeka ag'omunda g'anenkadde. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze tajjaawo, kubanga bwe mba njagala Katonda n'omutima gwange gwonna n'amagezi gange gonna n'obulamu bwange bwonna, sijja kulayirira bwereere. Bwe mba njagala Katonda n'omutima gwange gwonna, sijja kuba na bakatonda balala. Bwe mba mwagala, sijja kwekolera bifaananyi byole. Bwe mba mwagala, nja kujjukira olunaku lwe olunzijukiza obuyinza bwe, olunaku olulaga obutonzi era olunaku olulaga obulokozi bwe. Olwekyo mba nkumya amateeka ana agasooka olw'okubanga mwagala. Olw'okwagala okwo kye kinyamba okugakuuma n'okuganyweza. Agamba Yesu Kristo, Matayo, tuddeyo mu Matayo 22 olwa36 okutuusa ku lwa 40 ti n'ekyokubiri ekifaanana ekyo ekifaanana kye kino nti yagalanga muliraanwawo nga bwe weeyagala wekka. Bwe mba njagala muliraanwa wange era taleeta tteeka ppya. Addamu bigambo bya Musa ebiri mu Baleevi essula y'e19 olunyiri olw'e18. Yagala muliraanwawo nga bwe weeyagala gwe. Addamu buzi. Bwe mba njagala muliraanwa wange, sijja kubba, sijja kumubbako bibye. Bwe mba njagala muliraanwa wange, sijja kwenda ku mukazi we. Bwe mba njagala muliraanwa wange, sijja kwenda kubba. Bwe mba njagala muliraanwa wange, kinyweza bunyweza amateeka gali omukaaga agasigaddeyo wakati w'omuntu ne muntu munne, muganda wange. Era agenda mu maaso n'agamba, tuddeyo mu Matayo 22:36 paka 40 ti mu biragiro bino byombi amateeka gonna mwe gasinziira era ne bannabbi. Amateeka gonna mwe gasinziira mu biragiro ebyo bibiri, gonna mwe gasinziira ne bannabbi. Muganda wange ne mwannyinaze, tewali, they are the two witnesses. Bayibuli yonna, endagaano empya n'enkadde, be bajuliza ababiri abanyweza obunyweza. Banyweza bunyweza ekyo Katonda kyayagala. Amateeka ganyweza bunyweza, byonna endagaano empya n'enkadde galaga bulazi kwagala kwa Katonda eri omuntu. Galaga bulazi ekyo omuntu kyasaanidde okukola. Bino by'ebisumuluzo eri emirembe n'essanyu, etteeka n'obunnabbi byonna bisinziira omwo. Tewali kirala kyonna. Kyova olaba nga Bayibuli ekugamba nti balina omukisa abo abatuukirira, abatambulira mu kkubo, abatuukirira mu kkubo, abatambulira mu mateeka ga Katonda, abatambulira mu mateeka ga Mukama. Muganda wange ne mwannyinaze, amateeka ndabirwamu bulabirwamu. Yakobo essula esooka olunyiri lwa 23 okutuusa ku lwa 25 yagamba atya? Agamba bw'ati, tikubanga omuntu yenna bw'aba omuwulizi w'ekigambo so nga si mukozi, oyo afaanana ng'omuntu eyeeraba amaaso ag'obuzaaliranwa bwe mu ndabirwamu. Kubanga yeeraba n'agenda mangu ago ne yeerabira bw'afaananye. Bwe amala okwerabira bw'afaananye, naye omuntu atunula mu mateeka amatuukirivu ag'eddembe n'anyiikiriramu nga si muwulizi eyeerabira naye omukozi akola, oyo anaaweebwanga omukisa mu kukola kwe. Amateeka ndabirwamu bulabirwamu. Bwe nnyimirira mu mateeka ne ntunula bwe nti endaga bulazi nti toteredde mu maaso mulimu obukyafu. Kati bwe ndaga obukyafu ne bwe nkuba endabirwamu n'enjaasa, ne bwe nkuba amateeka ne ngaasaayasa, tekijjaawo obukyafu buli mu maaso gange. Tekijjaawo ebyo ebiri omwo, nedda, bisigalamu. Yakobo 2 kyava atugamba olunyiri olw'e10 ti omuntu yenna bw'atuukiriza amateeka gonna naye n'amenyaamu erimu ng'afuuse omwonoonyi wa gonna.
gonna oba ogwonoonye muganda wange ne mwannyinaze, njagala okukutegeeza eno ndabirwamu bulabirwamu etulaga. Bw'okutula mu lujegere n'ojjamu linki emu, olujegere luba lukutuse oba olumazeewo oba olwonoonye. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, gano ndabirwamu bulabirwamu mwe twetunula ne tulaba obutali butuukirivu bwaffe, naye ndabirwamu terina kyesobola tukolera. Bwe weeraba mu ndabirwamu terina kyesobola kukolera, tesobola kuyonja, tesobola kulongoosa. Amateeka tegasobola tuyonja, nedda. Amateeka gatugamba bugambi oli mukyafu, era gatugamba bugambi wamenya etteeka osaanidde kufa. Kati ekiddirira kyekirwa? Ekiddirira kiri kimu. Njagezaako okweyonja naye bwe bigaana noonya ayinza okunnyambako. Amateeka mutwazi atuddusa obuddusa n'atutwala ku musaalaba. Gatutwala butwazi ku musaalaba bwe twalagirwa ekisa Mukama waffe Yesu Kristo we yafiira. Ebbaluwa ya Yokaana esooka olunyiri olusooka ebbaluwa ya Yokaana esooka essula esooka olunyiri olw'omusanvu kyeruva lutugamba ebigambo bino nti naye bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Amateeka gatulaga obutali butuukirivu bwaffe, gandaga nti ndi mwonoonyi. Bwe gandaga nti ndi mwonoonyi ekiddirira kyekirwa? Bwe mmala okulaba nti ndi mwonoonyi sisobola kwetukuza, nentunuulira omusaalaba, nengwa ku musaalaba ku bigere bya Kristo nga mukaabirira, nga mwegayirira ansaasire mu butali butuukirivu bwange. Bwe mbwatula obutali butuukirivu bwange ansonyiwa, n'ansonyiwa obutali butuukirivu bwonna, nannaazaako n'empitambi yonna. Era amateeka gano musaayi gwa Yesu Kristo gwokka gwe gusobola okutunaazaako, gwe kutusobola okutuwonya mu mateeka kye gabanja bwe twatula ye wa mazima okutusonyiwa obutali butuukirivu bwaffe. Ekyo tokyerabira muganda wange ne mwannyinaze. Naye omusaalaba, the cross does not set aside the law. No. Omusaalaba gutuukiriza butuukiriza ekyamateeka kye gaalemwa. Omusaalaba gutuyamba buyambi okumanya Yesu Kristo kyayagala. Bwe tutunula ku musaalaba, Yokaana ebbaluwa esooka essula ey'okubiri olunyiri olwokusatu n'olwokuna kyava atugamba ebigambo bino nti era ku kino kwe tutegeerera nga tumutegedde bwe tukwata ebiragiro bye. Bwe tumala okutegeera Yesu Kristo ne tumanya nti twali tetusaanira, ne tumanya nti yafa mu kifo kyaffe, bwe tumanya nti yafa mu kifo kyaffe ne tulyoka tugenda ku musaalaba ne twenenya ebibi byaffe. Bwe tubyenenya ye n'abiggyawo byonna mu kwagala ne tugonda. Kyava atugamba mu Yokaana ebbaluwa esooka wali we tubadde tusoma essula ey'okubiri olunyiri olwokusatu n'olwokuna nti ayogera nti mmutegedde n'atakwata biragiro bye ye mulimba n'amazima tegali mu oyo. Mulimba n'amazima tegali mu ye. Tusaanidde okukimanya muganda wange ne mwannyinaze nti bwe tutegeera Yesu Kristo tumanya obutali butuukirivu bwaffe. Bwe tumutegeera ne tujja gy'ali, amateeka gava ku bipande eri gye gaali n'agawandiika ku mitima gyaffe, n'agawandiika ku mitima gyaffe tusobole okuba nga tutambula nago. Tegakyali mu bokisi eri gye gatambulirangamu, nedda, kati gali munda mu ffe. Abaebbulaniya essula ey'omunaana olunyiri olw'ekkumi bw'atyo bw'atugamba, n'essula ey'ekkumi olunyiri olw'ekkumi n'omukaaga bw'atyo bw'atugamba. Tegakyali mu ssanduuke muganda wange ne mwannyinaze. Zabbuli 40 olunyiri olw'omunaana ye atugamba atya? Nsanyuka okukola by'oyagala ayi Katonda wange, weewaawo amateeka ago gali mu mutima gwange munda. Olwekyo olw'okwagala Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ekyo kye yatukolera ku musaalaba, tugenda gy'ali nga tukwata abajulizi bano ababiri ne tumugamba tuli banafu, naye Mukama waffe tuyigirize okukola by'oyagala. Mu bunafu bwaffe n'atuyamba, n'atukozesa by'ayagala, n'atukyayisa by'akyawa, naye mu buzaaliranwa bwaffe
ekyo tetukisobola. Oyagala okuba ng'otambula nga Yesu Kristo bw'ayagala. Oyagala okuba nga bw'agamba mu Bakolosaayo essula ey'okubiri olunyiriro lw'e14 nti n'okusangula endagaano eyawandiikibwa mu mateeka eyatwoleka eyali eyo mulabe waffe ennyo n'agiggyamu wakati mu kkubo bwe yagikomerera ku musaalaba. Yakomerera ki ku musaalaba? Endagaano eri ordinances, handwriting ordinances, ebyawandiikibwa Musa gyali emikolo, kola kino, koleta akaliga, leeta kayiba mukuku, leeta ebyo bye yajjawo, naye n'atuwa ekisa okutuuka butereevu gyali. Oyagala okuva mu kikoligo ky'ekibi. Oyagala Yesu Kristo akuwanguzise ensi eno. Amateeka ga Katonda, etteeka lya Katonda, mateeka 10 ge yawandiika n'olugalo lwe gakyakola obulamu, mwatusalira omusango, naye engeri yokka gye tusobola okuwangula gwe kutunulira Yesu Kristo, n'atuyigiriza okugakuuma, n'atuggyako amateeka kye gabanja. Amateeka gasigala nga gatubanja nti tugwanidde kufa, naye Yesu Kristo yagatuukiriza. Bwe tumukkiriza n'atwambaza ekyambalo kye ne tubeera abasaanidde mu maaso ga Katonda. Oyagala okusaanira mu maaso ga Katonda, kkiriza Yesu Kristo, mwagale akuyigirize okukola kitaffe ali mu ggulu by'ayagala. Oyo yatuwonya okufa okunene okwenkanidde awo, era y'anaatuwonyanga, era y'alituwonya. Agenda atulongoosa bulongoosa paka lwalirabikira ku biro eby'eggulu. Guno oguvunda n'agwambaza ogutavunda, guno ogufa n'agwambaza ogutafa. Oyagala okutuuka mu bulamu obutaggwaawo, kkiriza Mukama waffe Yesu Kristo akuyigirize okutambula nga bw'ayagala ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabe. Kwebaza Ayi Katonda waffe kubanga obadde wamu naffe. Yongera okutuyigiriza, yongera okutuluŋŋamya. Tuli bantu aboonoonyi, tetusobola kutuukiriza mateeka ago. Naye yeebazibwe Yesu Kristo oyo yafa ku musaalaba e Gologoosa ng'amaze okutuukiriza amateeka mu kifo kyaffe tuli balamu. Tuyigirize okumugoberera n'okumugondera awamu n'okukwagala, tulyoke tusaanire onookomyawo bwakabaka bwo, tube nga tusaanidde okusikira obulamu obutaggwaawo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo, entalo, musisi, kawumpuli, tolowooza nti birina kye biranga. Okimanyi nti Bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba. Program Manya Ebiro teweetaaga kugisubwa.